Webale nnyo kubanga okyali ku Salt TV omunyo live gugenda maaso kino ky'ekitundu ekyokubiri. Ekitundu kino ekyokubiri katukiggulewo nate n'okusaba okubadde ku ttaka ettukuvu erya Canaan Land. Omusumba Bujjingo ayongedde okusabira emirembe mu ggwanga lyattu ssaako n'okwegayirira Katonda ku kirwadde ekya COVID-19 kisobole okuba nga kimalibwawo, wabula bw'atyo akuutidde abazadde okulekeraawo okugulira naddala abaana baabwe bayibuli ez'ekitundu. Mu kwogera bino akiikidde ensingo bannaffe aba Bible Society okugenda mu maaso n'okubanga batunda Bible ze bamanyi nti ennyiriri ezimu teziriimu. Omusumba Bujjingo owa House of Prayer Ministries International asinzidde mu kusaba ku Canaan Land n'alaga obwennyamivu eri ekitongole kya Uganda Bible Society olwa Bayibuli ez'ebitundu ezitundibwa. Akakiiko ka Bible Society mu Uganda bonna abatuddeko bali ku ddala lya dokita mu theology. Bavunula Bayibuli zino zijja mu Lusungu ne bazisa mu Luganda ne baleeta ezitawera ne balukutera mu Lusoga nga tewera ne balukuwa mu Lunyankole nga tewera ne balukuwa mu nnimi endala zonna nga tewera. Bujjingo n'ayogera ne bagamba nti yasoma. Kino kyangu nnyo. Ebigambo bya Yesu oba otoolako byaki? Omusumba Bujjingo agamba nti kino kitta erinnya lya Katonda kuba ebigambo ebimu ebizaamu essuubi abantu tebabifuna byaggyibwamu dda. Ate ekitongole kino ne kitabaako kye kikola. Kati buli waba ng'olina maapu ng'eriko ekibulako naye nga gwe tomanyi tolituuka gy'olaga. Waliwo eyangolokookerako yeeyita wa Uganda Bible Readers Network, a bunch of fools. Musoma Bayibuli ki? Ebigambo biweddemu ne mwefuula balina network mbwesoma Bayibuli. Ebigambo biggwamu. Ebigambo ebiggwamu bwe bulamu. Ate temulyekwasa mwasoma nnyo naye temwetegereza. Akuutidde abakkiriza okugula Bayibuli ezijjudde bave ku z'ebitundu n'akubiriza n'abazadde abatwala abaana babawe Bayibuli ezijjudde. Bwe mutuuzanga enkiiko za Bible Society mutegere nti kati abantu bamanyi nti musatuleetinga Bayibuli ezitajjudde. Kyova olaba ka so-called Good News akasinga okubanga kafu temukyalina gwe muyinza kaguza. Amasomero ge mwawa amateeka kabere kompaluzale abaana bennyini bakagaanira abasomesa babuuza abasomesa, how can you teach us in the text that is not full? Mu kusaba kuno abakkiriza abakuutidde okunyweza essaala kuba kye ky'okulwanyisa ekiwangula buli kimu. Nga bw'olina obudde obutunda obutassa mukono ne weetana n'okwetena nti mutunda okamala, bw'otyo obeera n'obudde obusaba obutassa mukono. Akubiriza abakkiriza okubeera abayiiya n'okwagala emirimu gyabwe era n'okugikola n'omutima gumu kuba buli mulimu gwonna guba gwa Katonda. Oba olina emirimu gyo gy'okola mu katale ne bw'oba owaata mu katale twafuna abantu abali creative abawaata n'abasalaasala greens. Buli kimu kati osobola okuva mu katale nga bakikoledde. Ekyo Katonda yakibabikkulira era bakikolera Mukama. N'olwekyo omuntu bw'akuwa enkota n'agamba giwaate tobbako. Omuntu bw'akuwa nakati n'agamba musaleesale tobbako. Omuntu bw'akuwa olugoye lwe n'agamba lutunge, bw'ojjako olumutuuka n'olusigaddewo olutamutuuka lumuwe yalukugabire. Okukola obulungi omulimu gwa Katonda bwesigwa. Omusumba Bujjingo munnabuddu mu kusaba kuno ayongedde okusabira emirembe mu ggwanga n'okukoowoola Katonda amalewo ekirwadde kya COVID-19 abantu badde mu makanisa n'amasomero nga bwe kyali. Nansala waffe g'amasomero gaffe era be basomesa baffe wabeerewo Mukama okuzuukira. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa e Makerere Kikoni ku kkanisa eya House of Prayer Ministries International. Byatumwebaza Godfrey, Salt TV, Omunyo.